Yes mukasi akantu olekede kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Alright, bannange omulungi atulamu programu omwagala surprise your loved one Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo mu programu wano nyingiddewo ondabirawa ye banne mundabira abamu ku TV abamu ku simu zammwe abamu ku zi laptop naye nga big up on yourself to all those mulofukamira abasubscribinga ku YouTube era nga kwe mutulabira mwine engeri gye mulabikamu nga bamalayika mwine engeri gye mulimu abalungi mwine engeri gye mutasobya mwabatulabira ku YouTube nga mwasubscribinga kwegamba mwine engeri gye mbaagalamu kubanga buli wendowooza nti ani agase ku Hope Shifa Tafali ndowooza ku bantu abandabira ku YouTube. Those are the people sometimes abaina ne right eyogera egamba nti Shifa wano tutereze wano Shifa wano tukyusemu wano Shifa kino nga tetukitegedde kyovola babamu mutera okunkubira ngo ina kyongamba nensoka nkubuuza ondabirawa abamu mutera okukawulira ne mutategeera lwaki Shifa mbuuzizza ndabirawa kasito ngamba nkulabira ku TikTok obviously manyirawo nti wabirabye si ku page yange wabirabye kubali abasalama akantu we kati aka seconds but omuntu ngamba nti Shifa nkulabira ku YouTube that means otaking eddakiika 3 ng'otudde ondaba oba 1 hour ng'otudde ondaba kyova olaba musana muyingire eggulu ate nga bateereddewo red carpet oba muggulu eba red carpet oba green bannange kamba waaneko kubanga mwasukkuluma muli basufu muli mu kiti kyammwe muli birala nnyo. Alright, nkozi nabagambye nti nze Nakawombe Shifa Hope bakimanyi. Okay, bannange tuyingiddewo ne surprise ya leero eri sensitive mukko si byangu. Valentine is coming. Where is your boyfriend? Omwami yasinziddeeyo n'angamba nti munnange Shifa omwami bamuyita Wiliba. He's married. Mwami Wiliba mufumba alina mukyala we. Era sigenda kuteeka kifaananyi kye we but sigenda kiteekawo but he's married. Obimanyi abasajja be Uganda wano alina obufumbo bwe somewhere naye alina ne girlfriend we bambi. He loves her so much. He told me he loves the wife so much as well he loves the girlfriend so much. Nangamba Shifa girlfriend ono okusinzira namusanga temugamba nti yabadde amulangira yabadde ampitiramu mukoledde ebisinga byonna byogamba nti okolera omukyala nga bonasanga omuntu n'omubuuza oyagala ki bebi n'atuula n'akugamba nti nze mukwano njagala kumpangisa nnyumba. Girlfriend yasaba omuzigo ne bagomupangisa bako omwami olumu tayitirayo olumu ayitirayo nga bwe mubimanyi. Namugamba ekirala oliyagala ki okusinga omuwala ali yagala mupangisa muwanga kyakulya muwanga mmere n'okumwambaza n'okumujjanjaba n'okumuyambira ku bantu be olw'olumu nga bw'ogamba nti abazadde nga bw'ogamba nti ki abantu be family members. So kakati omwami wamala obbikola omwami n'ayagala akola ebiri extra. Right now wetwogerera omwami yaŋŋambye Shifa omukyala yansaba muzigo nagumuwa omukyala nansaba mmere nakumwambaza namujjanjaba to treat her to look after her to dress her up. I've done all that but to me mpulira nga tebimala. N'agamba nti Shifa nze nkitwala nti omukyala bye yansaba we namusangira yaŋŋamba I need a nice smartphone nenjimuwa njagala okumpangisa ne mugafuna w'oyagala nkupangisa ne mmufunirawo. Kakati n'agamba njagala okundabiriranga kunzijanjaba kundiisa kunnyambaza bwe nkusaba enviiri ozimpe bwe nkusaba enjala byebyo omukyala bye yasaba but ng'omwami ng'omusajja anagaana edda muka Wiliba aba alina okwevuga muka Wiliba alina okusula mu nnyumba nga si muzigo muka Wiliba alina okuba ne business eyiye either esaloon oba kyonna kyasobola okukola but Valentine is coming. Natugamba ayagala bimuwa ku Valentine. So we have few days to the Valentine. Nangamba Shifa genda onkolere surprise nkwesize njagala mazima. Nemugamba amazima nga ganvumya nangamba
will you do it or not? Konze banange Sam here, I'll do it because even I want to work. Why not? Nangamba now Shifa, you're becoming omtitis. You don't want to go and take my surprise. Namuga, why not? I'll take it. So just leta ekirabo ekyo tugende. Nangamba Shifa, nsobola omuwa ebimuli bye ssente. Nenkugamba ekimuli teeka kakadde. Nsobola okumuwa like engoye designers, bag designers what, but just take akakeke. Nagamba ndaba ekiriwo buli omu ali mugamba, will you be my valentine, will you be my valentine? Nange ekibuuzo kitwale nga bwe nnalabye okitwala mu balala. Nange omubuuze, will you be my valentine, era atubuulire ani akimubuuzizza. Njagala erinnya eryo Wiriba lyoba natugamba tukose erinnya Wiriba lyokka, tetwogera amannya ge gonna because mufumbo. Kaakati tugenda wa mwana muwala okumugamba will she be his valentine. Naye nagamba nayogera nti Wiriba ku Sunday yagambye Sienta, ku Sunday mwana muwala agenda funa Sienta, ku Sunday mwana muwala agenda yingira nyumba ennakawuka. Bannange mbula okubira omusajja mugamba amuwe biwe ngatamaze byakwetoloola bannange, naye maama bobiba bibyo bwoba gwe. Nagamba ayagala, nagamba omanyi obuwala obuto, naye yamwambye pointi ze. Nangamba osofuna akawala okapangisiriza gy'otali kagadde abalenzi kabaleetedde obulwadde oluusi mwekuumye ne mukazi wo. Akati mugenda kukomenti nga mugamba ate abaakanonako kiba kitasigala na mukazi we. Munvire ku kiraya nti nagamba ye nina ebbuba njagala mmanye nti gye siringa ndi eno mu maka ga mukyala mukulu, omukyala neekuumidde. Olw'ebigambo ebyo kambagambe nti Hypex Studios bali Busabala Road najja nakombini ya Cobbins Motor. Obeekwate gwe wenna omulungi nkwano ayagala okufuna ebifaananyi eby'omulembe, videos ez'omulembe ku mikolo, omukolo gonna gw'olowoozako kubanga otegeka, weekwate Hypex Studios, togenda walala, beebokka bakafulu. Bali ku 0789343802 oba basange ku 0754192434. babayise Hypex Studios. Era omwami yagambye Shifa twala just kakeeke because nze mbadde muwe ebirabo abimanyi, baby njagala ya 2, 5, 3 akakadde tugenda akawaliyo ebiriyo. Kati twala keeke yokka, bwanalaba ebimuli by'essente bikiikiki ajja mmanyanze. Kale katugende eri mwana muwala tumusurprise. Neka nkubire ku musajja amanye nti tutuuse. Nengamba jukiza Hosh Fashions and Bridal wali located at Shero Bulenga. Nabagamba nengoye za casual bazirina. Dresses obulungi, ebisaati nga bino ebiri simple, t-shirts ngeze, ebisinga byamutera okunda banga nyambadde. Hosh Fashions bayina both casual and party wear. Ez'emikolo gyonna kwanjula mbaga biki bla bla byonna. Bali ku 0702 56 2157. Kankubire ku musajja abeere ng'akola ki? Atunnyonnyole. Alright. Kankubire ku musajja atunnyonnyole, kale mugambe nti ntuuse. Oh my God, the eye. Enfuufu ngenze maaso. So the eyes. Hello. Yes, sebo. Gyebaleko. Kale nawe gyebaleko ki? Kale sebo, mbadde ndi kugamba nti ntuuse. Otuuseewo? Ntuuse, ngenda kuyingira sinnamulaba. But okusinziira by'owaŋŋayo biki mbuuzizza ne baŋŋamba mwali mu kikomera. Wano waabe. Mu kikomera ewaka. Ateekwa kuba gy'ali. Yes, sebo. Gendayo buli kimu kimugambe nga bwe nakigambye. Ye mwami Wiriba naye mbadde njagala kwongera like otutangaazeemu wano. Wagambye wabadde oŋŋambye tutwale nakoze keeke bulungi nga bwe waŋŋambye n'oŋŋamba mubuuze will she be your valentine? Kuba kati ebintu byasooka laba oba nyinza kale okwagala omuwa ebisingako awo nga ye tandiiko kitegeera. So kati nga bwe nagambye ennyumba yange ngitaddemu ssente nnyingi. Wagenda okubeera omujje wano wagenda okubeera. Yes, sebo. So nali mpulaninga na bintu ebyo byonna bisa mu mannya ge.
kali akamotoka ennyumba n'ettaka byonna awamu naye nga siri well contented so wegendayo okola omulimu gwo nga wootera okukola bulijjo gwe gufuba laba nga nkonfaminga nze kyenjagala gwe kimanyi okimanyi nakitegedde waŋŋambye waayogerera erinnya Wiriba naye waŋŋambye tukozese erinnya limu toyagala mukyala kumanya bw'ayogera nti Wiriba ku Valentine tujja na siyente empya nakisumuluzo kyawaka ekisumuluzo kyewaka nakola paperwork ennyumba nataka kudda manya ge kale ssebo katutuukewo naye bannange kale biki tewali ssebo kale kaŋŋende katugende kale nange mbadde nti ntandise bannange bimuwe buwi tutuukeyo butuusi tumugambe the cookies and the house naye maama nga sizizo sigwa zikoze ndeka leka bakilayanti bange tuvudde wala bano boolaba bandaba ku YouTube many years down the road nakawombe Shifa Hope gemanya mutugoberere nakawuka takikiriza okay come with me nga tutwala surprise fana olina obwangu nze nno ntya nayo gwe totya kale mujje nange tugende bane mutusabire Girl Child yevuge Girl Child afuuke landlady ate mugenda kuŋŋamba kati Shifa era gwagenda byonoona nti bisangibwa era tebyandibedde musajja era nange bwe sikikola era ajja kufuna obukodyo bwonna obulala kati bannange go gwagala ennyo sookayo anti gwoti It's called gyebaleko omukwano kale ogirengedde terina buzibu togitya anti jangu onkunyonyolere waneeno titwagala yingira munda kuba obudde bukutte ate kyandibadde okke naawe oyingize bootere kaneetuulire wano obukoowu gyebaleko nyabo kale tuti ife yenze Shifa ndeese surprise bantumye okujja ku surprisinga nga bw'omanyi ekiriwo twetegekera Valentine akaseera kano nga bw'okamanyi omwagalwawo munnange n'agamba tukuleetereyo ku keeke eno ekuyingiza Valentine ng'akubuuza nti will you be his Valentine bwe batebakyogera nti onaabeera Valentine we okkiriza okuba Valentine we wow ye nga yebuuza era kyovula keeke eri mu color red and white n'emitima egyo ye ng'agamba please be his Valentine ye ajja kugamba awo ekinaddako ku lwa Valentine lumuwe nti era akwagala nnyo osobola okumuŋŋambako tonamutegeera gwani gwokkiriza nti yes nga tonamutegeera kwamu omukyala agambye nti ye nzikiriza okuba Valentine we kati gwani gwosuubira gwalina okumuteeba kubanga wuwo si wange ate nange simanyi ani yantumye just nyina phone number because someone gave me a call nangamba Shifa tegekayo keeke otwaliye mukyala wange naye munkubire ku bufaananyi ndabe nti kituufu otuuse ninawo gwemanyi amwita Sadati Sadati gwokkiriza nti yes you will be his Valentine Sadati okay kati katukubire Sadati essimu tumugambe nti obubaka butuuse obw'ekirabo kisiimye amiina kyekirungi ekyo kati katumukubire mukwano akubuulire bambi alina n'ebigambo bye birala
byayagala okugambirako naye saagadde bimwogerera, so let me call him. Ogambye Sadaati gwosuubira Yeka. omukyala asuubira Sadaati, ndowooza tumukubira essimu. Tukube essimu? Okay, katukube essimu. Omukyala twamukwasiza kirabo kye. Agambye Sadaati my Valentine, ate onyumye nayo. Yes. Yeah, it looks good on you. Thank you. Kale katukube essimu. Valentine etuuse. Etuuse. Ogyesunze? Nnyo. Oyagala gendako wa? Yagendako eyo ku mazzi ne Sadaati. Ku mazzi ku beach ne Sadaati. Kubanga Wow. yampadde. Eyadde akusuubiza nti mujja kugendako ewantu. Tannaba naye omutima oguŋŋamba. Okay. Hello? Hello. Yes, Wanji? sebo. Kakati Kulindeko ntebe. eh? Ndowooza tesiireeko nkugamba. Lawrence. Lawrence. Mpulira ng'erya Lawrence. Eddoboozi olyange erya Lawrence. Kati tukoze tutya? Tugende ne Sadaati, tugende ne Lawrence. Eddoboozi mpulira ng'erya Lawrence. Kati badde yansooke mumuggyeko weetegereze. Nsooke tumuggyeko. Bannaye sebo kanziremu kkubire katono nnyo. Kati tugende naani kuba ngambye nkubire Sadaati. Nze nange mbadde simanyi oba ye Sadaati oba yaani, wabula nyina nnamba ya ssimu. Kati ate ongambye nsooke nziggyeko ng'owulira eddoboozi si lya Sadaati n'ongamba nkubire Lawrence. Mpulira ng'erya Lawrence. Ate Nziremu oba tugambe. Kuba nze omuntu tampa linnya simanyi. Nange omuntu wandiŋŋambyeko. simanyi. Nange omuntu yankubira. Ne bw'omubuuza ono, omuntu akkubira nga tomumanyi bulungi. Kati nkube? Kati tukanyongere mumwogeza osike eddoboozi olabe. Si kyo kuba omuntu eddoboozi owulya ttuufu lyani Sadaati Lawrence. Okusooka mbadde manyi Sadaati ate ngenza okulya Lawrence. Ate mpulira ng'eritali lya Lawrence. Kati owulira ate era owulira si lya Lawrence. Hello bannaye. Kati ali ku ssimu ajagala lwaki mukubira bamuggyako. Hello? Mpulira ng'erya Wilibba. Ekifo kigenda mu maaso. Kiki? Kati mubuuze nti yaani omukyala wuuno yogerako naye Kathe. Hello? Hello? Mbadde nsaba kumanya nti gwani. Kati kugamba ku bbanga tumaze ffena tusaayadde oteebereza eddoboozi. Wilibba. Wilibba, lwaki osoose kwogera birala? Nsonyiwa eddoboozi gakyankalanyeemu badde sinnakutegeera. Eryani eryakyankalanya eryange? Badde sikutegedde. Simu zikyusa oluloboozi. Bikyusa. Eki? Sooka ompe Shifa. Wangi ssebo. Shifa, omukazi yasoose kwogera biki? Ate okuba asoose kwogera mannya malala. Sinzira ku wempulira oba eddamu nkubirawo njako kitegeera. It's like ofunyemu obuzibu awo. So to be honest gwe ngamba nti mubuuzizza n'angamba bw'ati. Nsaba tomugamba nti nsoose kwogera Sadaati. Tomugamba byensoose kwogera nyamba. Tukole tutya? Hello? Nkuwulira. Bw'omubuuzizza asoose kugamba atya before kuwulira eddoboozi. Before kwogera nange. Tugera naye omunyonyole lwaki kibadde kityo. Wilibba. Wangi? Mbadde sisoose kutegeera naye kati nkutegeera. Obadde tusoose kukitegeeza olina omulala gw'obadde otegeddemu asobola okukola ekyo nga nze sirina busobozi. Wilibba nkoze mistake naye nsonyiwa.
kale ate oba sisobola kuba mbadde nkuteekedde ebadde bingi so just mbadde njagala confirminga naye kirabika nkifunye kyembadde njagala. Naawe Wiliba Shifa negayiriraako Wiliba Shifa nkwegayiridde nyamba Shifa wanje oyo muviire omukazi kuba kyakale Wiliba tategeera bulina magezi Wiliba nkwegayiridde naawe nsonyiwa kale nkoze mistake sisobola kale bali bensoose okwogera tebalina mulamwa. Omanyi bye weesuubiza essaawa eno buuza Shifa ajja kukugamba. Mbubuuza ajja kukugamba naye twogere olaba mwami Wiliba Shifa vaayo abadde ayagala tukomewo ne surprise endala yesoose n'agamba kuba yakuwa ku ssente Yampa byonna abikola era bwewakera n'omugamba akupangise n'akubuuza wa gy'oyagala ssente n'azikuwa essimu n'agigula byonna abikola naye kati yagambye tuleete just kakeeke tuleme kusooka kuleeta biri ebintu ebingi alabe naye abadde akutegekedde siyenta n'ennyumba ye yenakawuka oba ogimanyi bulijjo gy'azimba simanyi oba yagikulaga abadde agenda kuteeka awo ove mu muzigo n'emmotoka siyenta. nyamba Shifa njogoleraako ne Wiliba bambi nkwegayiridde mwami Wiliba wangi osanga mutuuleko naye mwogere asisobola kutuula naye kuba kati olaba just akakantu akatono bwe katyo asobodde like obwongo bwe busobodde okuddukira ewalala so kitegeeza eyo red flag kyeraga bwerazi so kisuubira nti osobola okukimukolera kati sobola kulisikinga bintu byange birala sente zange endala Wiliba naawe naate Wiliba oli musajja mufumbo nze nange onsuulirira nnyo bannange okitegeera naye nkoze mistake baneno tebalina kye bali naawe obimanyi onsuulirira nnyo nakukkiriza ng'oli mufumbo naye nyamba ate maze nenkuteeba Shifa simuteebya maze nenkuteeba owulidde eddoboozi n'ogamba nti nenkuteeba no ekyo kiwedde Shifa akwate kubo oveeyo soko muwulirizeeko katono kyagamba bambi nkwegayiridde ntegeera Shifa avuddeko bambi Shifa mwaze nga mukimanyi ekiriwa nedda nze saategedde nti waliyo bali abalala naye abanange mwonoona omukwano gw'abannammwe at least wandisoose n'oŋŋambako nti antumye Wiliba nenditeeba ne sitamwatamwa ebintu bibyo ngenda bisubwa kituufu naffe uziza omwagalwa we yani n'ogamba Sadaati kati nenkugamba Shifa oli omusajja mufumbo nammwe mubimanyi febe bateeka eno bannamba 2 balwawo okujja kati ng'olina okweyiya kale ninayo Sadaati ne Lawrence naye ono ye omusajja asinga okumpa ku ssente nyamba oyogereko anti kati singa olabye ekintu nga kino era wantegedde nti akuwa ku ssente yakikoze pozi olw'okuba tetuzze na birabo bingi ndowooza wamumanyiira agaba bintu binene Sadaati anti kati bino embeera bweti bwejja ogenda n'oliga oti ofiirwa tosobola kubanga bonna obaagala kyenkanyi nti olina abasajja 3 bonna obaagala kyenkanyi era kubako gogamba nti kati wano kanneesibe ku linnya ly'ono kakitegeeza era naye akitwala nti woba oyogedde lya Sadaati kitegeeza gwosoose era gw'otyo fiirwa kuba ombuuziza ekya kamera nekugamba munaaye omuntu eyantumira agambye munne tukwateyo ku bugundi awo ku buntu obutonotono kati awo mu incident eno obadde ogamba wanditegedde ani gwekyo fiirwa bali oba banaabiraba onaabannyonnyola kuba sooka n'ogamba wembeera ani asasulawo onaasonyiwa okwetumikkiriza okwogera ebyo ebitankwatako nosooka n'oweebuuza nti wembeera ani yali responsible nti ye musajja oyo si yasasulawo omanyi amaka agali yaŋŋamba yakutwalawo naye towamanya mbu yakulimba oba mbu simanya mulambulawo wa mukwano gwe yambuulidde stories like nga ntuma yatandise otugamba sikoosa ggulu nagamba mufuba olaba nga mukikola before Valentine onakawuka gy'obadde olaba azimba oluusi n'omwerekera mu mmotoka ng'akugamba azimbira mukwano gwe atali mu Uganda
awe wakambu wabadde ayagala obeere akyusa obulamu bwo ng'ayagala kufunira bizinesi n'akamotoka yaguze oba kasiye nti olwedde yakaguze badde nkusaba tumwegayirireko kati simanyi nziremu mukubire ati agenda laba nga abamuzannyirako ate munnaye ekikulu abantu bano ndowooza naye agenda okukutuma olumu nga oba ayina embeera gy'alaba mbadde manyi we mujja musooka kwogera nti ne tugamba nti gundi yantuma ekyeza bulijjo ekyeza bw'obiraba ogamba omutusooka mugamba omusajja takwa akutta halo yogera Wiriba omukyala Wange mbadde nsaba ontegeere ntegedde kyekituufu ky'oli ng'ate sobola kigumiikiriza so giri mikwano gyange mbadde manyi mikwano gyange gye ginkubidde giri mikwano gyange Wiriba naawe ekisonga mikwano gyo ekisobola okuleetera like keeki eriko ekigambo ng'ekyo we mbadde manyi naye ate ngenza otegeera nti ye Wiriba gy'obadde omanyi so bwe kibanga mu bantu asobola okuleetera keeki ng'eriko ekigambo ng'ekyo nga muba omanyi siriimu so genda naawe soke kitegeera asobola okukyusa abantu bakyuka kati kino gyewagala kumanya okitegedde era kitegeeza bw'abandi bwe bayogedde kitegedde naye tesobola kigumiikiriza mutuule mukyogereko osanga asobola okukyusa kubuulira ensonga in fact mbadde sikisuubira so kisobola kigumiikiriza kifa kwate kuba omuviira oyo omukazi ebyange naye biwedde Wiriba naawe naye kitegeeza bulijjo obadde tonjagala musajja gwe emanya amalala gwe n'okifuulamu okugwako nekubuzaabuza kifa kino nkiddamu kwate kuba oveeyo oyo omukazi ebyange naye bikomye siina kyengenda tegeera siina kyengenda kwogera naye siina kyengenda kunnyonnyola yadde kwate kuba oveeyo ebyange naye biwedde Wiriba funye bulungi Wiriba lindako naawe ekisobola kuggwa bwe kiti kiwedde bwe kityo gende wa mikwano gyo gy'obadde osuubira kati so ebyange naye biwedde kifa kwate kuba oveeyo ebyange naye biwedde tebigulemekugwera wano siina kyansi yonna kifa gye muwa mutuuleko butuuzi webale nnyo kifa webale nnyo gwokoze omulimu gwe webale nnyo kyembadde njagala okinkoledde bulungi era nkwebaza naye ebyange naye biwedde now at least you know her mutuuleko siina kyemmanyi byonna singa mbadde mumanyi ebyo byonna nandibadde mbimanyi lekandibadde surprise singa mbadde mbimanyi owulireko point ye omuntu tewali point kifa siina kyenziramu kunnyonnyola oyo omukazi ebyange naye biwedde kitegedde Wiriba simanyi nakumanya kati naffe ojja tomanyi kati mbadde mmanyi nti musobola otuulako somewhere out kale akukyayira eyo kati agenze tadda bikyuse naye yandimbaliridde omusajja mufumbo nze mbeerewo ntya bannange naye mufumbo naye alina ebbuba takwagalako muntu kuba yamanyi yeesobola tayagala musajja muyambako mulala buli kimu akyesobolera amanyi bw'alina okukwata mukazi we ne byalina omuwa ye ekikyayaga kwagalako kimu kumwagala talina kyakutuma nti kolayo bweziti oleete naawe oyambeko ewaka teri ayagala kimu kumwagala kati tasobola kisanyukira nga kuliko abalala abantu babiri kituufu sitegedde nanditeebyeri anti ogenda ne gwotyo fiirwa osooka n'okaliculeetinga babeerawo kale bo obaagalira babeerawo bo babaveire bo wabbula
anti kati mukubeera ebbula anti kati olaba nga tutadde ebbali eky'obufumbo owulira kati alina famire ye alina abaana alina omukazi ate alina okunoonya sente ezo okuzireeta tezeekola n'obudde bwa bizinesi aba alina obbuwaayo okitegeera lwalabise n'alabika naye ne lwatalabise amakinga sure nti bye weetaaga obirina oli fine. He's trying. Teri muntu ali perfect naye agezaako. Kati mpa ku magezi nga mukyala nange. Yes, mwe ku magezi bampi. Kwanza ganneesibye. Magezi. Amwegayirire. Fewe tuvaawo mukubire kasimu. Oyogere naye. Kuba atalaga abadde ayagala ggwe kuba ennumu ajalumiddwamu alinga atali na mufumbo. Ekintu ekyo kyewuunyiza alumiddwa kyokka alaga eri mufumbo atalaga ayagala naye alumiddwa abadde abiguze ddala. Yes, ennyumba tomanyi ennyumba nakawuka? Eyo ngimanyi. Anti yakugamba bulijjo oba yakinyumiza atya naŋŋamba twagendayo oba wamuwerekerangako ku site nga balina bye basaba naye mbu yakugamba ennyumba ya mukwano gwe amuzimbira amulabira sima baleme kubba matiriyaali bweru. Kati mukwano yagambye omukazi owuwe tabeera mu muzigo era nebbanga eryo ettono lyobeddemu ng'apulaaninga akuteeke wali ate ye mukazi owuwe talinnya booda n'agula kasiyenta for a start. Kati ye ayagala nnyo nti atandika odimandinga omukazi nzaalira nga naye akuwadde byalaba kuba yaŋŋambye nga mutandika okudeetinga byowamusaba yabikuwa mbu wamugamba njagala smartphone n'omugamba njagala kumpangisa mbu mwali musula ne bawala banno n'akugamba noonya ennyumba w'oyagala bati ye we wanoonya ennyumba ku mutima gwe ye teyasiimawo yabitunyumiriza teyasiimawo naye n'agamba okupangisa kusigala kupangisa ne bwe nnaafuna ewalala ng'eri etya teba yaffe kwe kwewayo azimbe era obadde omuwerekeranga mu mmotoka n'agenda ku zisayiti ng'otuddemu nga ye akugamba kimu bwe ennyumba ngizimbira mukwano gwange tali Uganda naye mbeerawo baleme kubba matiriyo kumbe bazimba yo nga gwe tomanyi. Tufumbadde simanyi. Yatukubidde 2 days back era mbu bulijjo alinda enjweyo gwe naye kati n'agamba naye ye omuntu gwe nteekamu bino then abadde ayagala alabe osobola kukola ki akolere saaluuni akukolere ki just okole nti omuntu akoowa okutuula ewaka naye sigamba nti akusindika ku mulimu mbu nkolera ssente ozireete kuvaako waka ovuga akamotokako nti ye bwangeri gyali mu bufumbo ovuga akamotokako ogende wali otuleko ku dduuka olagire nga madaamu naye kati kyekyo kyabaleeta yagala byonna mbu bikuteekamu ate abasajja abalala babyeyagaliremu nti n'ekirala atya obulwadde bye byabadde ebigambo bye lwaki yatutumye okujja mbu tukole surprise eno. Bali nabo sibaagala. Kulimba gwe njagala. Simusinga kale singa gwe tusoose ne tukomaawo era nze singa lyobadde osoose nandigambe tukomaawo. Tugenda neegayireko mukwano. Kati tugende kati omusajja ali mu maka g'omufumbo. Tekisoboka. Omanyi amaka bibega. Kati atandikuyadde ne tugenda. Kati gy'aso oyinza okugenda omusajja. Anti ffe tukoma wali ye n'agenda. Omunyumba y'omusajja? Nedda. Ate ayingira. Ate kati ne bw'aba tayingira lwaki oba omutaataaganya. Kati okonkone okuba essimu nti ndi bweru wa nnyumba yo. Simanya nti tunoonya magezi gamuya. Anti amagezi asigale ng'amukubira. Ebintu byakutegese kituufu ani atabyagala. Buli mukazi gomanyi at the same time mulundi gumu n'ofuna emmotoka n'ofuna ennyumba then ebya business ne mu discussing ebyo mbadde mugenda kwogera abe kyosobola okukola oba boutique dduuka oba electronics oba salooni otuula otereere kuba n'abaana mbw abaagala. I'm stuck and stranded. Simanyi kyakukola naye sigala ng'omukubira essimu mubeereko abula simanyi nange nja sigala nga mukubira naye nga anakkiriza mpulidde akivuddemu ati simanyi ekyo
anti ayinza bba akyogeza busungu mu budde obwo kati golooza moment eyo ng'omuntu awulira simani Pius awusimana Lole ani Sadaati awulira Sadaati awulira Lawrence ng'eriryo erigize namba 3 ate ng'amanyi ye muzirawo like ya yeta kyegambye saa muteeka mu bintu byange mbu atezesa abasajja saa kunnyambirako mukazi wange ekituufu nkoze ensobi olwo n'abasajja simanyi nakumanya nze simanyi tetulina bwe tuzaayo mabega so ati akiwulidde kiri mu matuuge ate obuzibu mbadde mmaze okukuba essimu nginyize ate nonga nsooka omuggyeko eddoboozi siri eryo nteeba omulala ebyo byonna abadde abiwulira kane bwe nantandise omubuzaabuza mubuzeebuze ntya kati mpaawo ku magezi byengenda omugamba era kwetonda mugambe simanyi kati mugambe mbadde temunagenda wala bibadde bitandika butandisi naye mubuulire ekituufu nti nomugamba ago nange mbadde nkutiizinga ago mannya g'abaganda bange abamanyi baganda naye jasi amugamba atya kyekyo bw'aba tabamanyi ako akakodyo nze anti ekyo kati jasi ekyo kyogamba munno kya bulimba kya busiru nga bino byonna yabiwulidde nga tutandika wamma wadde nga sinnamukubira ku ssimu abaddeko yagambye kaabeereko okuva ovudde ku mulyango okuviira ddala weeyogedde erinnya Pius yabaddeko ng'awulira kati otwagambe nti nno bannyaga abaganda omuntu ate anyiga bunyiizi ekitegeeza ogenza okujja wano eno nga kwali ku ssimu kuba kye yasabye nfudde nze banne nga ye amanyi tuleese essanyu era naye abadde excited bayitha wa abadde oba kwogerera linnya lye ne kati obadde ogenda mulaba ne kati then ate obadde ogenda mulaba atagenda kugamba ebyo bya surprise ndala tuddemu ku Valentine tukole surprise ndala naffe tusubiddwa ku Valentine tubadde abadde ajja tukusurprising nga n'emmotoka etikka ebintu eri wali tugenderewo era ekiro kya Valentine obadde osula nakawuka ekitegeeza temugenda kudda anti tetumanyi kyanaasalawo mwogere naye simu wange mumanyi musigaleko naye ali ize like si mukakamu obayo omuntu omukakamu nga tabubbuuka nnyo anti nga womanyi mufumbo omuntu wamufumbo oyo abeera teyeebuuka kituufu akagezi wabeerayo ne famire ye kituufu ndasigala nga njogerako ko naye ndaba waba tambulookinze ku ssimu yange katukusiibula ogende oyogere naye kyemanyi kati tannatuuka waka nsaba tukusiibula ogende okwate essimu y'omukubire keeke mugindekera keeke ngenda gireka sigala ng'oyogerako ko naye tugenda gezaako twogere naye naye okusinga aba alina kuwulira kigambo kyo akuwulire nti olokose mu mutima ate era bw'akwongera omukisa tobiddamu ko waliwo ebimu by'otunulira olumunoga kati oba tonoonya kyo oba wasalawo kwagala omusajja omufumbo nga wakisalawo oba oyagala musajja bali nabo tomanya nabo bali bo tebalina relationships bali bo balina gwe wekka kuliko omufumbo naye omu mufumbo ali asoose Sadaati mufumbo naye Lawrence si mufumbo n'abantu abasatu bangi obeera gwe yeetabula olinza olowooza ojjayo ssanyu ate erudda naye mutuufu omusajja omufumbo tebamwemaliramu oba kyekyamulekera anti omulekera ddala simanyi nze kati simanyi mubyogereko because era wamwagala okimanyi mufumbo naye nibyaŋŋamba of course kira kikweka olaba nange yaŋŋambye ndi mufumbo erinnya yogerako limu katugende ogezeeko ku ssimu kale ngenda gezaako ndaba mubeereko tomuweeza ayinza okuba yambulookinze olaba ajjako wanene ku yiyo gwe gwatumye mubadde temufunangako ntalo ziri awo nnene kati lwe lusoose he will forgive you bonaaba genuine mu bigambo byo nze sikyayagala kati surprise oyogeramu ebirala
kituufu. Naye senga omuntu agamba nti munnange leero wali ajja ewaka tosobola tovaawo waka bajja neefiirizza. Yogerako naye ffe katusiibule kubanga kuba ojja genda okuddamu omukubira ate ng'atuuse ewaka ne kati ziizino okusinziira tannatuuka. Nda kusigala nga mukubirako ku kusimu ye tulaba. Naye nga tusonyiwa ebitagenze bulungi byonna we are sorry. Naffe tujja tetumanyi ate omuntu ye aba akugamba musookeeyo mumusurprising mmale mukole kino naffe ne tujja with that excitement not knowing ki ekiri ku mutima gw'omuntu. Ekituufu mbadde sibamanyi badde ngulaba bulabi. Ng'omanyi nga oluusi ndozolooza si bituufu oluusi olowooza omuntu tutuukawo ne tumugamba yogera lino erinnya naye leero si byangu kaweddemu dda tekawo naggwamu bigenda ttereera. oli mumanyi yogera naye omunnyonnyole teweesalira musango nga tonnaba kuddamu wuliriza gwe sooka owulire sayidi ye. Bino ono byagambye olimbe nze neeteeka mu kiti ekyo nti maze okumanya amazima omuntu nambuzaabuza ekyo kinkuulako waya naye mugambe nti ku levo kwe mubadde olayiro kikomya nsaba nkusiibule tugende mukwano. Sorry tusonyiwe ate we bali kuba mukkakkamu kuba bannange omulala akola olutalo ne binajja biraba nti oli mukkakkamu kuba byonna aba wedda kwali abalala bakola entalo nti mmwe abazze okuntabula kubanga naawe obeera tomanyi. Badde simanyi naye akiraba nti yo good person nze nso kiraba nti ensobi zibaawo omuntu ne bamubuzaabuza wano kati nkimanyi osobola okutereera n'oba omulungi ennyo n'obivaamu kyo nkimanyi bwampa chance ngenda besonyiwa bali yes n'abapya abajja kuba abo basobola okugenda ate ne wajja omanyi kyoyagala unless mpozi ng'omutadde nga gomanyi ndina omufumbo naye nange nnoonya owange nzekka mpozi ng'oyagala onnoonya owuwo wekka si byangu shifa n'owuwo wekka mulembe guno bakutumamu Masaka ku bigere okitegeera kati kansigale nga njogera naye mwesootingi kati awo katugende onaatusonyiwa. We are sorry, very sorry. Tusonyiire ddala naye katusabe Katonda naye abiyingiremu fukamira jja okusonyiwa akwagala abadde akwagala nnyo ajja baako byakonsidalinga omuntu alina byatunya n'agamba omuntu ono tahatingangako tayendangako takolanga ki mistake takwekengerangako kale takufunangamu ki endagezaako nga wongambye sigale nga njogera sigala ng'ogezaako nabo baana nsonyi kuba abalala ensonyi azifuula obusongo singa tukyatudde wano singa keeke bazitukubye dda naye olaba okyayogera naffe bulungi so naye aba akiraba ekyo nti muli bantu temulina buzibu tisiraba lwaki mbaleekaanira lwaki nnyomba ng'ate okiraba amazima naawe era osoose kuŋŋamba okakasa sadaati nenkugamba ate sooka olindeko Lawrence mpuliranga erya Lawrence kumbe yegwire kati laba ate bw'omaze n'owulira eddoboozi kati awe tusinze okwokyeza naye sorry nange njagala kiyitemu kibe kirungi ebyaddala endagezaako kino omuntu ayinza obutakikkiriza ng'ogamba oyagala kitereere kuba kati okonsidalinga akutumye kati ali noono n'omusaasira nze nkimanyi omuntu okubuzaabuzibwa kubaawo oluusi obadde tomanyi na kumanya bwa siriyasi bwa mwami oyo kati ate ali more than serious nti ye yakuteeka mu muzigo naye n'asigala nga kimulumiriza ng'agamba nze omukyalo owange era kyobola abadde tannakupeeka kunzaalira because amanyi nti lwaki ate nkuzaalamu ate bali abaana booli omukazi bali mu maka gaabwe gwe oli mu muzigo nga byonna bya planning naye ate tabigamba nti akwogera bitannayitamu bw'amaze okuba shuwa nti n'emmotoka agije atugambye ati nti ayagala biteeka mu mannya ge atugambye ayagala biteeka mu mannya go
Shifa ngenda kugezaako kanjogere naye osanga nampa chance please Nyate kati bwamukubira essaawa zino. anti neddaka kubenga era tandikira wanti kati ate bw'atakuba kati ayinza olowooza teyeeguya anti ziina emwana mu 8 wabulayo yagamba ezikoona 2 tokuba kati katuveewo osigazaayo like 12 minutes sizeezo ziwere 2 kuba kale ngenda gezaako kale saba tusonyiwa kale baayi bange walayi bikwasa ennaku si byangu but naye akagamba ako Jessica oli mukyala naawe Bakasussa ate nga kate kantuula ku mutima kakulumye. kantuula ku ggumba Nga bakagamba. bikifa naawe oli mukyala obimanya akagamba ako Kati oli mukyala empisa zo za njawulo n'eki bannange n'ezize. jasobanga agambye mutalina mpisa Nedda aziina naye gwe tomulabya amakoona g'ayitamu. nani nze mpulira ate sorry for her Nedda ate ennaku yaki. akamotoka kafisiyenta Anti akamotoka. Omuntu omugumiikiriza bakugamba ogumiikiriza owangula bingi. Tabadde na bugumiikiriza. Ate n'ekirala kirabika Mukama si y'oyo omwami we. Alonde ku abo ababiri. bali basoose okwogera. nedda asobola okutereera yasa abantu batereera nkikiriza ekyo nedda kati asobola okutereera anti kati gwanaddamu ofuna agenda mwekuumira kati naawe oli mukazi ndi mukazi naye nga akagamba ako shifa oli mukazi obimanyi ako kashifa oli mukazi obimanyi ako naye ate ne bali baana b'abantu babazaala kati era naye omwami mutidde kati linda ebivumo naye awulidde ng'ayabika alumya ekimulumya ekitegeeza ow'emmakana naye yeenyweze tebamwagala balabika munnanga ekyo kyabasajja bakyesigaliza sijja kigendamu kuba alaze nga ebbuba liyitirivu oli amwendako kyokka naye ali mu kwenda ku mukazi waliwo n'omusajja eyagamba nyina abakazi bange banasaa kunkwatirako n'omu bonna nyina enjagala gye mbaagala kati ekyo bakyesigaliza kyokka naye tayagala ate mumwendako kati obula omuwala ono bamuwa ebintu bye ajja ttereera kati wabimu wajja kukyusa kati abadde tamanyi nti n'ekituufu bambi abimuwa bambi abadde mukakkamu Jasa omuwala oyo tatukubye abimuwe bali abagambe bamwesonyiwe asobola atuule mu makaage ate ng'omusajja amanyi omuwala nga bwe yakibaze naye abasajja abo abantu abo abagalana oluusi aba alina kye yalabawo ekitali kituufu ng'alinamu kye yeekengera era nga bwe yabibaze n'agamba mumutwalire nze amanyi nsobola okugaba binene mumutwalire just kakeeke kokka era kati naye keeke n'agigaba gy'agisuubira ate alowooza omwami ali bize talina budde bulaba ebyombo bashifa bulaba ezo bintu ku YouTube bibi ate abasajja abo abalina ssente ebyo kwemoola simagaba bimuli biki tebatera bikola kati asubidde bali kubagaye bali balina obudde kati abalina obudde mundeke agambye omusajja omufumbo oyo tampa budde kitegeeza abadde tatera mmula ate Sadaati alina obudde kuba agambye Valentine bayinza okugendako ne ku beach okusooka bannanga abalungi abatulaba munaatusonyiwa gwe tunyiizizza ebitagenze bulungi but nothing to do naawe kugambamu Jasi bw'aba wiriba brother wo anti nze era nagamba bulaza wange owasa omukazi tugeze namba 2 ofunayo sisita waffe n'amubaako wali akatoototo aba tajja kugira kaba kajja ne kabeera ewaka nga kamuyambako ku mirimu namugamba n'akibaayinga bannanga abatula newe kati we yakibaayinga muli seefe mbuwowasa muteekewo kasisita kammwe akato kakole emirimu jjukira balawulensi babadde basula mu muzigo ono gwasasula ate byonna ng'ekyo tokigamba kiraya anti tokigamba wiriba kiwulira
tabasulawo besanga eri nejasi bannange kambasiibule Hypex Studio nedda toyogera Hypex Studios bali Busabala Road najja Nankumbi ni Jacobins Motel bakuba ebifaananyi ebirungi ne vidiyo ez'omulembe ku mikolo gyonna bana ekyo dinzo kyogera kigatta oba kitabula anti kati kikuba side zombi Hosh Fashions and Bridal be bakafulu bokwambaza emikolo Gomesi ne gawuni engoye zonna ez'emikolo tuve wano kankomye wano kuba jasi gyalaga ogamba otya mbwe ennyumba omusajja gyasasula mbu bano badde basula ba Lawrence mweraba mikwano jasi ekyo kitabula abantu ate nga tugatta omukazi agambe tumwegayirireko kati ate n'ogenda n'ofumitawo kawambe mu bbwa oyina bbanga okiringanga kati kitwale nti bakuleetedde ensonga ewanna abakyalo oyina ssala mazima anti nedda n'omuntu okwetonda seekubidde but n'omuntu okugamba I'm sorry I made a mistake nakyo tukikonsidalinge Katonda tumusobya bimeka Katonda ayinamu abatemu abarepinga abakola biki ffenna tumaliza tugamba Katonda tukulembere so people make mistakes and people reform tuli ku 07821051569 07025622157 mukazi munnange bye mweraba good night happy valentine obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate